ku kyalo Luyime katika mu district y'e Luweero yewali ekifo kino ekimanyiddwa nga Super Global Eden ewasangibwa ab'enzikiriza etakkiririza mu gavumenti n'enteekateeka zaayo zonna. Olwo Eden nabali bwadda. Ani yakubala? Nze gavumenti gye ndi musiyeyamu. Oli mu gavumenti si? Ya Katonda. Enteekateeka zonna zibaddewo okugemesa abaana, okusomesa abaana, bo tebabiriimu. Bamaze wano emyaka yange 34 naye nakiripootingako dda kuw'obulenzi police officer ne bajja ne babakwatako. Akulira ekifo kino yeeyita Kabaka Navas Vera era ng'agamba nti ye Yesu omulokozi w'ensi eno akwatiddwa poliisi olwaliro lwa kusimbira kuli enteekateeka ya gavumenti ey'okubala abantu. Twasazemu okumukwata kubanga tetumutegeera ngulu ki yagamba ate oba wayina okubeera deni kitegeeza talina okubeera naffe kubanga ffe tulina okumanya muwendo gwaffe. Okusinziira ku Isima Mubiri omu ku babala bwe batuuse mu kifo kino be basanzewo babategeezezza nga bo bwe batakkiririza mu kubalibwa kubanga baabalibwa dda mu gavumenti eyaabwe. Era bwe batulabye ng'omukulembeze waabwe ye n'asooka n'avaawo abadde alina byakola n'abaako ennyumba wayingira ne tulaba ne tuteekawo embeera okulaba nti twogera nabo naye nga tebalina mawulire ge batuwa nga bo bagamba nti baabalibwa dda mu nsi yaabwe mwe bali era tebalaba mugaso lwaki babalibwa. I counted by God because I told you I came from heaven. I'm not a member of this world. That's why you cannot calculate me with those of this world. I'm a different person. Ensonga bazongeddeyo mu bw'obuyinza poliisi kwe kujja n'ekwatako babiri okuli eyeeyita Yesu n'omu ku bagoberezi be yeeyita El Shaddai Gracia ne baggalira mu kaduukulu ka yeewa obulenzi. Eyeeyita Yesu akalambidde nti ye tayinza kubalibwa n'abantu ba nsi eno kubanga yava mu ggulu era ekyokukwatibwa poliisi akiyise kikulu ekyokumanyirira Katonda. I have my parish where they find me. I first wonder why they brought me here. That is familiarity of God. That is familiarity. They know what they are doing. Naye nga kuva dda baali bantu bali staboni baba okujja kwawo nababuuza endagamuntu gye bavudde ne bagamba bo tebatambula na bitambuliso bo Katonda yagwe batambula naye era tebeetaaga kumanya bya endagamuntu. Atwala poliisi mu district y'e Luweero John Eratu Ojokuna agamba nti bagenda kubatwala mu kkooti bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Of course okugaana okubalirwa guba musango ate tulina part of the UBOS Act which caters for that. Tugenda kumucharging according to the UBOS Act. Bano si be bokka basoose okugaana okubalibwa gye buvuddeko waliwo ab'enzikiriza abeeyita abagiri abasangibwa mu ggombolola y'e Kamina mu district y'e Luweero abategeeza nga bwe batajja kubalibwa nga bagamba nti enteekateeka eno n'endala zonna eza gavumenti za sitaani. Habert Kamoga, NTV ya Kawungezi.